Kakati omuwala gwe mulaba oyo afiiridde e India gy'abadde akolera. Omulimu gw'abadde akola poliisi ebadde ebagobaganya be bano bamalaaya abeetundira ku street. Emmotoka emutomedde ng'ali mu kudduka poliisi n'afiirawo ku sipooti, omutwe gwonna gwonna gusensebuse, obwongo ne buyika ku koolansi. Omuwala ono bamuyita Nakavuma Nowe. Bw'obanga omumanyi tegeeza ku baffamire ye nti omwana waabwe wenjogera kati ze mbuyaga ezikunta. Famire y'omugenzi bwe muba mulaba vidiyo eno muntuukirire, ennamba yange ye eri ku WhatsApp, nze mba connecting ku bantu abali okumpi n'omulambo gw'omuntu wammwe, musobole okuba nti ate mwogerezeganya nabo mumanye enteekateeka bwe ziri, ekyetaagisa kyonna okulaba nti omulambo gw'omwana wammwe gukomezebwawo. Bwe muba mulabye vidiyo eno naye nga famire y'omwana ono tebamanyi, abadde yakagenda eyindiyo eyo nga yakamalayo omwezi gumu gwokka bwe guti ng'ali mu kutambuza mwezi gwe gwakubiri. Kakati nga sinaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule etuke ku buli muntu, gitambuze etuke ne ku baffamire ye bw'obanga omumanyi omuwala ono Nakavuma Nowe. Kakati wuliriza, omuwala ono bwe yali agenda e India, naye nga sinaba kugenda mu maaso, njagala mbuuze mwenna abandaba, abawala banene abagenda mu zino ensi kati nga bw'olaba India, nga bw'olaba zi Thailand, nabo babayita bakadaama, babayita baki? Obwakadaama bukoma mu Saudi Arabia, mu UAE, mu Qatar yokka. Kimumbuulire, mumpabulemu awo. Omuwala ono gwe mulaba yava e Uganda nga bamugambye agenda kusiba nviiri e Buyindi, abadde abeera asimanyi oba New Delhi. Kakati ono agent yali amutwala ye yali akimanyi bulungi nnyo omuwala ono kyagenda okukola, kubanga ebiseera ebisinga abawala bye bajja e Uganda musima babatwala Buyindi kukola, abawala bano baba batwala kwetunda. Gwe kasita owulira nti waliwo omuwala gwe batutte simanya Thailand, simanya gwe batwala e Australia, simanya gwe batwala simanya e India, baba bagenze kwetunda oba ogenze kukola bwa malaaya. Kati ye mukazi wattu Nakavuma ono yakwata ssente ze n'aziteekamu, agent n'amugamba nti eyo e India waliyo omulimu gw'okusiba enviiri ate gufuna kiralu, beetaaga abawala bagenda okusibanga enviiri. Mukazi wattu n'anoonya obusente n'abussaamu. Bw'amala okunoonya obusente n'abussaamu, agent amukolerako ku bintu bye amutwala e Buyindi atandika okukola. Kati bw'atuuka e Buyindi eyo omulimu gw'okusiba enviiri gwe yali agenderedde ate si gwe yasangayo, si gwe yakola. Amala kutuukayo nga mu butuufu takyalina na kyakuzza, takyalina kyakudda, nga bamukwasa ate abantu abalala ababeera eyo. Kati nga balina ekiguluupu oba ekiyumba mwe bakuŋŋaanyiza abaana bano ab'obuwala, nga babakwata ne babatwala ku street ne beetunda. Bwe bamala okwetunda akasente akavaamu bakaleetera boosi waabwe. Kati ndowooza boosi waabwe nga ye yabagabizaako. Kati mujjukire nti amawanga gano eno kati nga olaba India, ekigambo bwamalaaya tebakyagalirako ddala, ate ng'abantu abasinga obungi abaleese obwamalaaya mu zino ensi kati nga India bagwira. Bano simanya banva Tanzania, nva Uganda na Kenya, ezo ensi za East Africa ezo. Abaana bangi bavudde wano nga bagenze India nga balowooza bagenze kukola gino emirimu emiralalala. Simanya ngenze kusiba nviiri, simanya ngenze kukola biki. E India teri mirimu egyo. E India baba bagenze kwetunda, baba batutte abaana bano ab'obuwala kwetunda. Abamu baba kukusa na bukukusa. Eno ddiiru ebeera wakati wa agent ow'ene e Uganda n'omuntu gw'agenda okutuukirako ali eri yamufunira abaana okuva eno mu zino ensi. Oba okitegeera? Kubanga abaana bano abawala Abannayuganda batunda era bafuna kiralu. Emibiri gyabwe gyagalwa nnyo abasajja b'emwezi ensi. Mujjukire nti buno obukazikazi buno obuyindiyindi bwa tebulina kabina. Obukazi bwakulanga bwe bwagala. Bawolayini babwisaako landa tebulina bubina. Kati mu butuufu bino ebisajja ebiyindi bwe kiraba Omunnayuganda ate Abannayuganda baakula bulungi, balina engeri gye beeshepingamu bwe batyo obulungi. Kati batunda, Abannayuganda baba bakola ssente. Abannayuganda simanya Abannakenya, simanya Abatanzania baawunda bulungi, baba n'ennyashi.
ssente baba bakolera ddala era obuno obuwala obuyindi nawo gye buli obwetunda naye buba butono nnyo Abannayuganda bye basinga okukola. Abannayuganda bye basinga okukola ate ndowooza ebintu byabwe biba byanjawulomukko ku byabali bannansi. Kakati omuwala ono bw'atuuka e India omulimu gwe yagenza okutuukirira nga bwe mbadde mbagamba nti ate munnange si gwe yakola, nga batandika okumuyingiza ndowooza mu bwamalaaya. Obwamalaaya buno e India ne gavumenti poliisi tebyagala era bagobaganye ne bamalaaya kumpi buli lunaku. Poliisi eyisaamu eggaali zaayo olumu n'olumu. Nga bw'olaba wano e Uganda nti waliwo poliisi weeyisaamu ekikwekweto kya Aido. Bwe bakusanga ng'otambula ekiro mu ssaawa ezisukka 3-4 bakukwata ne bakusiba. Kati e India tebakkiririza mu bwamalaaya era abawala bano abeetundira ku sitwiti poliisi ejjira mu kamotoka n'ebakuba kibooko, abamu n'ebakwata ebasibe. Abannayuganda bali e India mu makomera bayitirivu nga babakwata lwa bwamalaaya, bayitirivu nga bw'okiwulira. Kati mukazi wattu y'omu ku bawala ndowooza ababadde ku sitwiti okwo, okusinziira ku information gye nfuna, y'omu ku bawala ababadde ku sitwiti nga beetunda. Poliisi bwe yabaguddeemu ne babuna emiwabo ne badduka emisinde okwetaasa. Ate poliisi eno yagenze okujja ng'erina ne kibooko. Mu kudduka okugezaako okwetaasa yagudde mu mmotoka kubanga e Buyindi eyo beetundira ku makubo. Mmotoka eyita wano gwe weetundira wano, kati emmotoka apaakinga wali n'alamuza ekintu n'ayingiza n'atwala. Okitegeera? Kati mukazi wattu yabadde adduka okwetaasa okwetawuluza ku poliisi ate yagudde mu mmotoka. Emmoloka n'eryoka emussekula n'emusensebula n'afiirawo sipooti ye n'akalirawo. Teyatawanyadde n'okwenyeenya, obwongo ne busammuka ku koolansi. E Buyindi eno abadde yakamalayo omwezi gumu n'ekintu ng'ali mu kutambuza mwezi gwe gwakubiri, abadde yakagenda. So n'olwekyo famire y'omuwala ono tebamanyi era tebalina kye bamanyi nti omwana waabwe mufu, omwana waabwe yafudde. Essaawa zino omulambo gw'ono omwana Nakavuma guli mu ddwaliro mu mochale gye gukuumirwa essaawa eno. Wabula bannayuganda banne abawangalira mu ggwanga ly'e Buyindi eyo abategedde ku kufa kwe bali mu kugezaako okukola butaweerwa na kunoonya kasente kaakulabika nti bazza omulambo gw'omwana ono e Uganda. Naye famire ye tebannaba kugimanya era tebannaba kumanya. Kaakati munnyambeko mutambuze vidiyo eno. Oyinza okuba nga omuwala ono omumanyi, ayinza okuba nga muganda wo, ayinza okuba nga mukwano gwo, ayinza okuba nga neighbor wo, ayinza okuba nga muwala wo oba nga sister wo oba nga yali girlfriend wo. Tegeeza ku famire ye nti omwana waabwe yafiiridde mu kabenje. Yafiiridde e India gy'abadde ali gye yafiiridde era omulambo gwe guli mu ggwanika. Naye bannayuganda banne bali mu kusonda bambi essente okulaba nti bazza omulambo gw'omwana ono e Uganda. Temulaba nti emirambo gikaluba nnyo okukomawo Uganda nga giri Saudi, kubanga e Saudi basaba miliyoni nga 14. Naye muganda wange e India omulambo okuguzza okuguteeka e Uganda sente zigenda kuba mpitirivu nga bw'okiwulira. So n'olwekyo gwe wena alaba vidiyo eno, bw'oba ng'oli wa famire y'omuwala ono ntuukirira nkukonekitinge ku bantu abalina omulambo gw'omuwala ono. Bw'oba nga oli wa famire, oli mukwano gwe, oli muganda we, ntuukirira ku WhatsApp yange ye namba yange eri ku screen. Nze nkukonekitinge ku bantu abali okumpi ne mayiti y'omwana ono gy'ali, musobole okuba nti mwogerezeganya, gwe wa famire omanye ekigenda mu maaso, omanye ekigenda okukolebwa, buli kimu enteekateeka zonna okole ki? Enteekateeka zonna ozimanye. Naye ba agenti mwe abatwala abaana b'abandi eyo e Bulaaya okwetunda, musibisizza abaana b'abandi abayitirivu. Sigaana ne banene abaana ab'obuwala babikola babyagala. Sikiwa nti waliwo omuwala gwe bakera ku makya ne bakaka
abamu ku bawala be bajja e Uganda bagenda bakimanyi. Omuntu n'akeera ku makya ne bamugamba nti waliwo akafuna. Okimanyi nti bw'ogenda e Australia, simanya e Thailand, simanya e India okwetunda, simanya China, okimanyi nti okola ssente empitirivu. Abaana bano basasula ssente nnyingi okuteekamu egyo emirimu. Okimanyi nti bano abaana bateekamu miliyoni eziwera 20 mu bino ebintu by'okugenda eyo beetunde. Bateekamu over 20 millions. Olumu basasula batuuse n'eyo. Nina akatambi ke nalaba ng'abaana ab'obuwala babakozesa obutambi nti tugenda eno kwetunda, bwe tunaatuukayo nga tukola tusasula simanya $600, tewali atukase, tewali atusindiikiriza, babakozesa n'akatambi. Sakidati nti we batuukayo teri kwekyusa, mulina okutambulira ku ndagaano. Bwe mutuukayo ne mutandika okukola mulina okusasula ssente eza tiketi n'ez'obukibuloke ziba zikututte. Bano ba agenti batomeza abaana ab'obuwala baneeno, naye ate ne bano abaana ab'obuwala bamu baba baagala. Kituufu mulimu bwe bayirimba emirimu ne bakugamba mwe simanya ogenda kukola mu supermarket, simanya ogenda kukola ku mafuta, simanya ogenda kukola ku kisaawe, simanya ogenda kukola mu dduuka, simanya ogenda kukola mu ddwaliro, ebyo eby'ekisiru. Kati ate munnange bw'otuukayo nga balyoka bakugamba emirimu tegikyaliwo gibuze. Omulimu oguliwo gwa kwetunda ate gulimu ssente. Basobola okukubalira ne bakugamba nti osobola okukola miliyoni nga 30 omwezi. Ate munnange kisoboka kubanga abaana b'obuwala batunda. Olaba wano e Uganda bamalaya bawana e Uganda bibali obulungi. Bamalaya bawana e Uganda abamu aba corporate bali bulungi nnyo. Nze nkubuulira bavuga zibbenzi bakola biki? Okiwulira? Abaana bamu bamalaya abali eyo bakoze ebintu bingi nnyo waneeno. Wabula eky'omukisa omubi abasinga obungi bakwatiddwa ne basibwa. Gwe singa ogendako mu makomera g'eyo e Buyindi wali Abannayuganda abawala nga baamusiba ng'ali eyo, famire ye tamanyi ddi lwalivaayo, tamanyi ddi lwalikola ki, nga ye obulamu bwasiraanira eyo completely nga bwayonooneka, nga talidda ngulu. Ozannya n'okuzannya. So n'olwekyo emirimu egyo gye gisinga obungi naddala abaana ab'obuwala. Naye emirimu giri so risky. Emirimu giri risky egyo. Emirimu gy'okwetunda giri risky bannange. Giri risky nga bw'okiwulira. Bano baba batwala bo basigala bafunamu. Kubanga mmwe babajjako akasente akabatwala. Bw'otuuka eri ate era olina okusasula. Kale kwegamba ne ba agent nabo bakoze kyamaanyi nnyo okutomeza bannyinaffe waneeno. Naye nga amawulire geego, mawulire si malungi, mawulire si ga ssanyu, naye nga bwe nkugambe nti bw'omanyi famire y'omuwala ono oba ng'oli wa famire, ntuukirira ku WhatsApp main box yange nkuconnectinge ku bantu abali okumpi ne mayiti y'omuntu wammwe. Musobole okuba nti mwogerezeganya, musobole okuba nti ate mukwatagana. Okitegera ekintu ekyo? Naye nga kitalo nnyo nnyini ddala. Omwoyo gw'omugenzi tusaba Omukama Katonda agulamuze kisa ne famire y'omugenzi Mukama Katonda abagumye bwe bategedde amawulire gano. Vidiyo eno munyambe nnyo mugitambuze. Munyambe vidiyo eno mugitambuze etuuke ku famire y'omugenzi. Gisheyalinge mu groups ez'enjawulo etuuke ku famire y'omugenzi basobole okuba nti ate munnange bamanya nti omwana waabwe munnange wenjogera kati ze mbuyaga ezikunta oba okitegera ekintu ekyo. So CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera subscribinga kona mukade kajje mpasonazo kateke mu all obwetaka video benga ate ogiraba ka notification kasifuna bulungi nnyo. So mbagala nnyo Omukama Katonda bankumire mbere bulungi mweraba. Peace and love.